olubirizi bajjamu lumu ate lwaki tebajjamu nnya ne tuwasa abana bannange banyinaze njagala mu nsonyiwe nti ndi wa P5 second term science nakoma ku living thing ne non-living thing amagumba galimu parts 3 tulina short bones ne tubeera ne long bones ne irregular kakati bwogenda okutunulira olubirizi luli mu irregular luli mu short bones oba li mu long kati olubirizi kyangu nnyo okulutema mu parts 4 era gye weewetera eno ziri 2 n'eno ziri 2 we lukolera cave waliwo bucorridors buli bubiri buno n'eno buli bubiri. Those are 4 wives, my dear. How are you? Message etuuse oba ndowooza message agifunye baseka muguluma mundeka tujja kunyumira nnyo rights z'abasajja kirabika kulwaki haki yaffe tubanja. So kakati my dear sister ekyo gamba nti lubirizi wali kitegerekese bulungi nnyo era seka muguluma oli ennyama y'embirizi mumpe system atubuulire oba ali ennyama y'embirizi oba tagirya. Toleeta buzibu toleeta yennyini kankibuuze general anaali olubirizi lwonna nga lulamba nga tatemyetemyemu. Mariam oli position ayogera simanyi. Alibata position yayogera. Sofia so tuyambako. Toleeta buzibu Sofia. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Sofia waliwo. Wanjisebo. Ana hajati Sofia mulanga uyise wakiseeka mugulumu. Egala kundeetera buzibu. Tewali buzibu Sheikh, tewali buzibu n'akatono. Nze wamma P5 second term engamba nti amagumba tulinamu irregular ne short ne long. Yes, sir. Akati bangamba nti bwekito bwe kiri nkateebye. Kituufu nnyo. Regular, irregular and short bones. Nteeba ntwala mu Uganda kuleino olwebwe siwangule Bungereza. Kakati abakyala babuuza nti olubirizi bwe lubeera nga bajja mu lumu abaami ku lwaki tuwasa abakyala bana. Nkizzeemu okusooka nti olubirizi lutemaatemwamu okufumba obulungi. Kati bwogenda okunoonya kaavu zino eziriko bwe tugenda ku lubirizi olekolera kaavu Wanabbi yatugamba nti lukola kaavu era olina kuwangaala n'omukyala ng'omanya naye alimu obuki obulema. Tojja kunoonya mukyala ng'ali straight oyo taliiyo Katonda tiyamutonda ate oba yamujja mu kintu ekitali ki ekitali straight ekitegeeze naye tateekwa okubeera straight era ebyo twabyogera mu rights za abakyala ze batubanja tulina kubatwala nti nabo bantu basobya. Therefore kati ensonga esooka ensonga ey'okubiri mwenyinaze abuuza nti embirizi baakola lumu yes tukkiriza baakola lumu naye waliwo abalala abaleseewo ezaabwe ne tuzitwala. Olaba otya senga ogenda ku mukolo ne bategeka entebe gwe n'otuula n'okoowa nga waliwo abatazze okimanyi nti osobola okusitula amagulu n'ogasa ku ntebe ey'omulala wali n'onyumya bulungi. Kituufu nnyo. Kaakati waliwo abalala abatatwala bakyala baabwe muguluma ababa abasatu gundi baalagawa. Muguluma ababa abasatu baalagawa kati kakeeta alina nga bagenako omu kakeeta ali wano naye ababe basatu bali ebabanja bakabafaaza banaalagawa bakabalalu banaalagawa bakaba abanywedde engalo enjaga banaalagawa bakabasibe balagewa bakabajja balagewa abali badde bakabaavu balagewa. Kati nga waliwo abateekwa okubayambako babawasa abakyala abo basigale tuli mu lubirizi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seka muguluma mundeke tugenda. Kali baganda bali right esooka ey'omukyala gy'alina okumanya
nga baji mubanja bayagala otegere position yiyo gyali ntoli wakyakuzanyirako era kyova olaba omusajja asobola okwazika emmotoka n'akwazika ennyumba nti ate olina wosula mugira musula muno gamba osobola okgenda owa muno n'akwazika obuliri nagaaga osulawo nze kandabe wensula bingi tubikola naye oli takwazika mukazi we eyo position ndala sibwajerije Hajati Sofia kakati baganda bange benyinaze right esooka seeka kakeeto omukyala gyalina okumanya kubba era ng'alina okugiwa bba kutegeera position yo gw'omukyala to your husband nti you are not something easy oli kintu kya waggulu nnyo era kikulu nnyo weetwale ng'oli kikulu nnyo kw'oyo omwami era without you tasobola kuwangaala bamulaba ng'aliko akamogo bamulaba nga tali bwali ebbanga lyamala nga talina mukyala kakati oba bani abanyigidde okusooka kati oba baami oba bakyala Mungu yamanyi naye baganda bange omukyala bw'amala okutegeera position ye ku mwami kimuleetera okukwata obulungi omwami n'amanya nti omwami yenna mu banne ajja kulabika okusinziira omukyala oyo bw'ali mumpe Hajati Sofia Mulango Sofia ina maiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Hajati Sofia Mulangwa. Majise. Kurane yonna gyeva ne gyekoma. Bwe yali eyogera ku nnyumba ennungi oba embi teyaleetanga taata wa maka. So kandi mako seka ngeli kuki? Kurane yonna gyeva. Ne gyekoma. Bw'eba eyogera ku bulungi bw'amaka oba obubi bw'amaka ereeta maama. Tereetangako taata. Ekyo nga kitegeeza nti maama position ye mu maka bw'ebeera nnungi amaka gatereera, bw'ebeera mbi amaka gafa. Omusajja ne bw'abeera mulungi atya. Seeka muguluma tunuulira Katonda bwe yali atuwa ekyokulabirako ku Falaawo yaga nti abakkiriza yabakubira ekifaananyi kuki ku mukyala wa Falaawo. Yali wansi wa Falaawo nga mujeemu naye ye nakkiriza. Era kyova olaba Musa yakulira wa Falaawo ku lwa mukazi. Era bwe yali atukubira ekyokulabirako ku Noowa ne Luutu bakyala baabwe baali abajeemu, wallahi era omwana wa Nuuhu yajeema ku lwa maama we. Kati taata tiyalina effect gy'asobola kukola ey'amaanyi nga nabbi nga maama mujeemu. Maama kikulu nnyo ku baana, era omwana yajeema n'azikirira n'abazikirira. Katonda kyava agamba nti yabawa ekyokulabirako ku mukyala wa Noowa. Noowa yali musajja nga prophet nga mukkiriza naye wallahi omwana we yajeemu ku lwa mukyala we kuba mukyala yali mujeemu. Falaawo yali mujeemu naye olw'okuba yalina omukyala omulongoofu Musa yasobola n'okukulirawo. Era omukyala n'agonza Falaawo mu mwaka ogwo baali battiramu abaana. Falaawo n'akkiriza obutatta mwana kubanga omukyala ayogedde. Kati omukyala position yo gyendi togiyita yakuzanyirako. Mwetwale nti muli bantu bakulu gye tuli. Era kyova olaba eri twagamba naffe tulina okubatwala nga muli bantu bakulu. Kati temulowooza nti tufaga bawasa. Bennyinaze tuba tulina kye tunoonya paati yaffe eyatugibwamu. You are the one.
era bwekyo lubirizi lwaffe. yes tunoonya lubirizi lwaffe ate mmwe ne mutuzaala bwe tuba tubaagala era njagala otunuulire that part gye twayita gye tuba twagala okudda. I want to go back home. Yes, ayikole gy'alimu